Okulwanagana n'ekintu mu kirooto kye ki? Oba okuloota ng'olwanagana n'ekintu. Eriyo omuntu asobola okulwanagana n'engeri y'ekisolo, ate eriyo omuntu asobola okubeera nti alwanagana n'omuntu, ate eriyo omuntu alwanagana n'ekintu nga ye takiraba. Abaloota nga mulwanagana n'ebintu njagala muwulirize bulungi. Eriyo omuntu asobola okubeera ku buliri, ekintu ne kikwatira ku buliri naye nga tokiraba, naye wakati mu kirooto omwo oba nga awulira ekintu kiyinza okukwata n'owulira nga kikutuga, n'olwanagana nakyo n'okuba enduulu naye nga ate akulinaanye tawulira. Ne wabaawo omuntu ekintu gwe kiyinza okukwatira ku buliri n'alwana nnyo, amulinaanye n'awulira ng'alwana, naye ate bw'azuukuka n'akugamba nti mbadde ngezaako okuyita abantu bannyambe naye nga tebasobola. Ebiseera ebisinga ekintu ekitukwatira ku buliri giba mizimu, guba muzimu. Omuzimu oguleeta embeera eyo guba gubanja, guba n'ensonga zaagwo, naye ensonga esookera ddala omuzimu gwo guba gukubanja ekkanzu bw'oba musajja, gukubanja ekifundikwa ky'olubugo, oba mucwezi guba gukubanja akakooyi akeeru. Kyokka bw'oba otambulira mu kitundu ky'Obuganda nga n'amalaalo mulinamu mangi naye nga lubaale wamwe Munyoro, muzimu ogwo ebiseera ebisinga guba gukubanja ekkanzu n'ekifundikwa n'akakooyi akatono akabeerako obujwenge abamu ke bayita akaliisa. Kyokka omuzimu gusobola okuba n'ensonga zaagwo endala. Eriyo abantu asobola okuteerawo omuzimu ekifundikwa nga ddala kituufu abadde abanjibwa ekifundikwa n'atatereera, n'alowoozanoza gye bankolera ebintu bino birabika bifu, abamu ne babiggyawo, abamu ne babisobya, abamu ne babisuula. Naye ggwe wali weebuuzizaako nti omuzimu ogenda ogguwa ekintu, oyinza okuba nga ogguddewo bugguzi okuguwa ekifundikwa oba ekkanzu, oyinza okuba ogguddewo bugguzi nga gulina ensonga zaagwo endala enkusike, n'ojja oteekawo ekibbo ekyo n'otatereera. Ekiviirako abantu okwenjeera wano nawali kwe kuteekawo ebintu ne balowooza nti bye bigenda okusumulula emirimu. Bw'omugamba nti sabira mu kibbo muno, n'asaba n'anyiikira ne yeewaayo era n'abeera nga addiŋŋana buli budde, ne wayitawo wiiki nga talina kyalaba, oluusi ku mulimu gwe tewaliwo bikyuseemu, n'alowoozandooza ebintu bye bampa bifu. Abantu abamu mulina okwegendereza. Kyenteerawo ekintu kituufu kikoma ku ekyo. Mulina okubeera abagezi, ne bassenkulu abakolerako ensonga balina obbalambulula. Bw'oba otaddewo ekifundikwa ky'omuzimu, ssenkulu aleme kugamba nti yambaza omuzimu oba bikka omuzimu oba guwa ekifundikwa kyagwo oba olubugo olwesibye oba mukazi, n'akulowoozesa nti bw'obiteekawo ojja kuba omaze, era n'olobera awo ogenda okulaba mwattu ng'ebintu tebivuddeemu makulu, kyokka ng'ate bakkakasa nti muzimu gwe gukubanja just bw'oguteerawo ebintu byagwo gwo nga gukkakkanya obusungu. Abantu abamu alabira mu kuteekawo bintu ebyo naye nga talina kyakyuse, naye nga endaggulo embi, ssenkulu ebigambo bye yamugamba ng'ateekawo ebintu bino byali bimuzzaamu essuubi. Muzimu gukubanja guteerewo olubugo ojja kutereera, ate n'aluteekawo n'atatereera. Kale nno bassenkulu bandibadde nga n'emyesa egimala n'obumanyi obumala. Omuntu ateekawo ekifundikwa n'atereera alabika, era osobola omulaba. Omuntu ateekawo ekifundikwa n'atatereera era osobola omulaba. Laazima oba olina okumugamba nti wadde obitaddewo naye embeera tegenda kukyuka olw'ensonga nti ensonga zo mpanvu ez'omunda.
kati muzimu gwe gusoose okweyoleka. Era omuzzukulu oyo oba olina omukuutira obugumiikiriza, okugumiikirizanga. Sabiramu naye si kyekigenda okukyusa emirimu ng'omaze omulabako obuyinza obulala. Omuntu alina ekimunyigira ku buliri guba muzimu, nga gwa jjajjaawo oba ssengaawo, omuntu yenna kasitaba nga yava mu bulamu bw'ensi eno naye nga yafuuka muzimu. Omuzimu egyo gikomawo okusobola okubaako kino ne kye gukugamba nti kino kikubanjibwa ne kino kikubanjibwa. Omuntu alootagana mu kiro ng'olwanagana n'omuntu, omuntu ayinza okujja musajja ne mwekuba, oluusi mutamiivu, ne mwekuba n'omukuba n'omuzirisa n'omusuula eri. Bw'okera ku makya ne weewaana n'oga nti nalwanaganye n'ekintu naye nakikubye n'enkitta. Oluusi muntu n'oloota ng'oli n'omuntu n'omukuba n'omumalamu amaanyi, oba n'azirika oba n'afa, n'ozuukuka. Kati nno ggwe ng'otandika okwewaana. Naye ebirooto ebiseera ebisinga obungi bijja byesulise, bijja ky'oloota kiba kitegeeza ekirooto ekyo olina okukivuunula ne kitunula sayidi n'olyoka otegeera kye bagamba. Buli olootanga ng'olwanagana n'omuntu era n'ozuukuka ng'omukubye, ebiseera ebisinga obungi mu bulamu bwo bubeera bugenda kukyuka. Ekyo ky'obadde omukuba n'azirika kyefuula bwefuuzi ne kidda ku ggwe. Era bw'ozuukuka oba olina okumanya nti ekintu kye naloose nkuba kyadde kikubanze. Era olina okukera ku makya n'ozuukuka n'osala amagezi naddala. Oloota nnyo ng'osanze omutamiivu oba omuntu yenna oba omusajja ali mu bimyufu n'omanya nti oyo kiwanuka, oba musajja atamiirukuse n'omanya nti oyo ddungu oba bbaamu oba ejjembe. Akati ebiseera ebisinga obungi buli oloota ekintu ng'olwanagana n'omuntu, ky'oba olina okumanya nti oyo ye mulabewo asooka, so nga gusobola okuba omuzimu oba musambwa. Tabeera mulabe mu bugenderevu wabula aba abanja. Omuntu abanja gwe okusobola okumuwulira alina kutta mirimo, n'obeera nga tolina wojja n'osobola okukola ebintu bye nga oli wamu. Omuntu aloota nga olwana n'omuntu nga mutamiivu, liyinza okuba ejjembe, kisinzira ango ekirooto mwe kijjidde. Ayinza okuba ddungu, guyinza okuba omuzimu. Era oli bw'aba nga azze atamidde n'olaba nga mwekuba, funa omwenge gutwale ku mayembe oba mu mbuga z'amayembe eyo gye mutambulira. Gutwale mu mbuga z'amayembe, teekawo amatu g'emmwanyi 2, gamba ayi bakama wange mbagabudde, bwe liba nga jjembe nsaba mukama wange onywereko wano era nkusaba okakkanya obusungu. Kale nno ebiseera ebisinga obungi tulina okwegendereza. Omuntu alootagana nga alina ekintu ky'alwanyisa naye nga kiringa kisolo. Waliwo olugero olugamba nti lubaala ensolo ekulya era esobola okukutta. Bw'oteerwanako lubaala ensolo ekulidde. Omuntu alootagana nga tolwana na muntu, tolwana na kikirala wabula olwana na kisolo. Ebiseera ebisinga obeera mu katuntundu akatategeerekeka, kyonna ekikutukako oba bwavu oba ki. Tolina mutuufu gw'oyinza kuyita oba jjajja ddungu oba muzimu gwa jjajjange oba musambwa ki. Tolina ky'oyinza kuyita. Kubanga olwanagana na kisolo ate kisolo tekitegeera. Omwami ono yeddira olugabe afunye obubaka nga alina ekisolo ky'alwanyisa. Ate gye busembedde agenza okulaba nga waliwo omwana oyo ng'akaaba nnyo. Era omwami ono abadde amanyi nti omukyala aleze omwana oyo ye maama we, wabula bw'agenza okwetegereza ng'omukyala aleze omwana oyo si ye maama we, ng'abadde akwatiddeko bukwatizi ku maama w'omwana. Oba mukitegedde? Nga bw'onooloota nga waliwo omukazi aleze omwana naye nga gusuubira nti ye maama we, ate ogenda okwetegereza obulungi ng'omukazi ono abadde akwatiddeko bukwatizi maama we nga si y'abadde maama we. Akati musajja ggwe eyeddira olugave ng'oli muzzukulu wa Katende Ndugwa, muzzukulu wa Mukiibi, era nga mulina n'olusozi oluyitibwa Katende oluli ku lw'e Masaka.
era nga muli basese mwaba sese era nga omusirikale omukulu Kiwanuka era nga aboolugave Kabaka bulamu ababanja nnyo kubanga mulina Katuntundu we mwakoma akabatuumye erinnya erya Kinene. Mufuna bingi era aboolugave abaavu tebatera nnyo kusangibwa nga baavu, batera kubeera bafunyifunyi. Aboolugave abasinga obungi bw'osanga owoolugave ng'acoppa aba n'amabanja agamubanjibwa naye batera okufuna ssente lwakuba ziba ssente nga tezaggusa mikisa, ziba ssente zibanga za kibi kubanga bawunzika bubi aboolugave abasinga obungi. Akati ekirooto kyo kino musajja gwe yeddira olugave oteeka okuba nga olina omukazi gw'oyagala oba oteeka okuba nga olina mukazi wo oba oteeka okuba nga olina omuwala gw'olimisa oba gw'okwana naye nga mulabika mwatuuka dda ku nzikaanya. Bw'aba si muwala ng'omukwana olina omukazi kyokka obutamanya birooto kino ndwadde. Omwana abadde asituddwa mwana wo era omwana abadde asituddwa ye lubaale, okitegedde? Wabula bw'ogenza okwetegereza omukazi amusitudde nga si ye maama kyokka obwedde omanyi nti ye maama w'omwana, ekituntundu ekyo kiri ku baganzi baffe be tuba nabo ewaka. Musajja gwe bw'oba olina omukazi awaka oyo si mukazi wo, era omukazi gw'olina okuwasa ali mu maaso ajja. Bw'oba olina gw'olimisa, bw'oba olina gw'osaba omukwano, abo bonna b'osaba tolinamu mukazi agenda kulera lubaale. Omukazi okulera lubaale kye ki? Omukazi okulera lubaale ye mukazi abeera akuleeteddwa emisambwa nga mukazi wo, naye nga mu buli mbeera byonna by'oyitamu omukazi abikkiririzaamu, ne bw'oba ogenze kusamira ne bw'oba ogenze kukola ki, ye mukazi gwe bagamba alera lubaale. Omwana ye lubaale. Ogenza okulaba omukyala amusitudde nga si ye nnyina butereevu, wabula omukyala abadde asitudde omwana abadde ayambako buyambi ku maama we. Kyokka mu kirooto omwo ozuukuse maama w'omwana tomulabye, kye kituntundu mw'otambulira gwe ng'osuubira nti omukazi gw'olina wuwo, era bw'oba olina omukazi gw'olina si wuwo. Okitegedde? Akati mu mbeera bw'etyo tulina okubeera abeegendereza. Omukazi gwe nina y'oyo, omukazi gwe nimisa y'oyo, omukazi ali mu maka y'oyo. Mugoberere nnyo ebirooto mujja kutambulanga n'okumanya ebintu ebimu nga temwetaaga na kwebuuza, nammwe nga mubyemanyidde. Omwana abadde akaaba, akatuntundu k'okukaaba ke katuntundu k'oyitamu. Bw'oba tonnaba kukaaba ogenda kukaaba, ye mwana oyo abadde akaaba. Ke katuntundu k'oyitamu ak'obulumi, ak'obugubi, ak'okufunira ssente mwezi ezitajja mu ntuuyo zo, obutasiimibwa n'okufuna ekitono. Ke katuntundu ng'omwana abadde akaaba. Okitegedde? Kyokka omwana mu kukaaba amusitudde si maama we. Omwana ye lubaale, ate lubaale ayambaddwa ggwe. Omukazi gw'olina mu kaseera kano si yagenda okulera lubaale wo. Okitegedde? Era olina okwegendereza nnyo ekintu kino. Oba olina omukazi ewaka, oba bali babiri, oba omu, oba olina gw'okwana, oba olina mukazi wa mmaka, ku bonna b'oyita nabo tekunnabeerako mukazi wo, empewo tezinnaba kuwa mukazi. Era nga musajja gwe yeddira olugave ng'oli muzzukulu wa Ndugwa Katende, muzzukulu wa Mukiibi, era nga muli aboolugave muli basese, era ng'omusambwa gwammwe omukulu gwa Mukasa. By'olina okwegendereza bw'oba olina omukazi si yeye, mukazi wo ali mu maaso, era mukazi wo ono gw'olina bw'oba nga omulina. Kati kino ekirooto tukubbiddeko, tolinawo mukazi. Bw'oba olina mujja kutuuka mufune kibatabula mukwano gwo gukomaawo. Ebyo tubirabyeko nnyo nga ne bwe muba mukkaanya mutya mutuuka ne munobagana, mukazi n'anoba, musajja n'osigalawo ye wekka, n'omwegayirira mukyala komawo biki, ekyabatabula oba ekyatutabula nkimaze, empisa ke nzirongoose biki, kumbe nga ne bw'oneegayirira kyo ekirooto bulijjo kigamba nti si mukazi wo, era olina muleka n'agenda. Kale nno ekirooto kyo kirangiridde embeera eyo. Oba olina omukazi gw'okwana si mukazi wo, oba gw'olina mu maka si mukazi wo.
mukazi wo ajja kujja. Okitegedde? Kale nno ekintu ky'obadde olwanagana nakyo kye kitundutundu ky'omuntu okubeera ng'alina ekimugoba tekimutadde naye nga tekitegeerekeka. Kati musajja gwe lubaale akuluma naye mu butereevu bw'ensonga tonnaba mwekakasa nti lubaale yakuluma. Kwe kugira mu ffoomu y'ogusolo naye ogusolo omutwe gwagwo gubadde gwa bbulu. Ekisolo ekyo gwo mweso, ekisolo kigamba bbulula webbulule oba bbulula obulamu bwo oba okubbulula bajjajjaabo oba okubbulula lubaale. Ensonga lwaki omutwe gw'ekisolo ekyo gubadde gwa bbulu. Omutwe gwe mutwe omukulu bakugamba bbulula gwotuddeko kibbuluzi gwotuddeko omutwe omukulu gwotuddeko langi eya bbulu. Era nga okay, kakati omusajja ono nsuubira okuba nti ategedde bulungi. Akukuume Liiso Ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.